Dr. Byanyima tojjaako essimu. Bw'obanga oli administrator ng'oli mukulembeze, receiving essimu z'abantu bakubuulire. Tolibiikira Maria, toli ki, beerawo abantu bakubira essimu bakubuulire ebizibu byabwe otegere nti eryo eggwanga si lyammwe, eggwanga lya bannayuganda bonna. Oli awo si lwa ku famire lwa bannayuganda. Era singa bannayuganda bakeera bonna nga balamu, eryo lisigala nga kalutuna mulimu gw'ogenda kukola. So oliwo okuba bannayuganda bajja ne balwala ne bafuna obujjanjaba uniformly nga tebaawuddeemu. Mwe bali giwandiika. Yeeyo. Mumukubira essimu mubuulire ebizibu bya Uganda gyevudde ne waali olwaleero. Kubanga eddwaliro Mulago si yajja jjaawe. Yeeye ennamba yo Dr. Byanyima mumaliriza. Tugenda mpola. Muwulidde bulungi nnyo? Eyo Dr. Byanyima mufunye bulungi ku ssimu ye. Alright. Kati waliwo nvubuka ono tutandise kati tugenda tulabisa mpola ngo tugenda tempe erinnya. Waliwo omuvubuka amuyita Yunus Kabaya. Y'omu kubakolagana ne Christopher Damulira era abali mu kubega n'okukwatisa abaana baffe ba National Platform era abeera mu Kawempe North. Omuvubuka ono bamuyita Yunus Kabaya. Era Yunus Kabaya atunulanga Kabaya kennyini. Ngera mu bambi tupande wo bifaane mulabi bulungi. Wona wo musajja mukulu ndi Musiraamu. Uno wano yono Yunus Kabaya. Wona wo musanga omutubuuliza oyo Yunus Kabaya. Ne ku Facebook amutaddeko ddaye nakwali yo Yunus Kabaya y'omu ku bantu baddamulira yo Yunus Kabaya akwatisizza abaana ba National Platform n'okubawamba bonna era njala kubaza ba comrade mwenna abatandise okufuna information n'okuprofiling abantu abo okwetola Uganda yonna era saagala muntu yenna yeemulugunya nga bakutaddeyo oba batadde ebintu byo ku social media wonna baba bitadde. Alright, ekyo tukimaze. Kati bwe mala okuvaawo tugenda kukwata ku Damulira aziweero naye kansooke wano wansi tulyoke tusimbule. Buno bakanjala buweereza abazadde abasajja n'abakazi mwenda bali mu Uganda, most especially abazadde abali mu Buganda. Nzizenga mbawa security alert ku baana bammwe abali mu bisulo naddala obuwala. Ne mbagamba mu nkola ya Museveni ne mukazi we Janet bafubye nnyo okulemesa abaana baffe ab'obuwala okuba nti baddamu okufuna essanyu ly'okuzaala baba nga bakuze. Bwe twogerera olwaleero emmere gy'abaliisa erimu ebintu bingi nnyo eyo baleetedde okulwala. Olanga omwana avudde ku ssomero ng'alina ulcers, simanya alina constipation, simanya alina biki menstruation periods zikyukakyuka tebitegerekeka. Omwana abadde omuwala agenda afuukafuuka musajja, abaana abalenzi bafuukafuuka abakazi bitegerekeka. Ezo zonna project za Janet yazikola. But fun enough, omukyalo ono ng'akolagana abazungu bakalibutemu byange byogera kati ng'omusezi agula essiyani. Mulebe ka video akatambudde ku social media nga bawa endoobe ez'obwereere ze bateeka mu masomero naye ng'endoobe zino za plastic. Kino kye kimu ku bikolwa eby'obutemu ebyakalabirwako mu ggwanga lya Uganda. Muganda wange omwana wo bw'abanga atandise okubuuka mu nsonga ze z'ekikyala nga tezikyakwatagana kimanye nti obwo omusango gwa Janet babawo empeke ezibakyusa natandika okufuuka ezibakyusa hormones ne batandika okufuuka ng'abasajja beeyisa ng'abasajja abala periodi zaabwe zikyuka. Mujja tuuka ekiseera nga bebadde babagema kansa w'omumagwa n'abaana kati yaganye nga nakuba kansa nakuba ekintu ky'okugema abaana kansa w'omumagwa n'abaana nakikuba ne kiyiika kati kyebaleese okipya kimanyi. Janet emyaka giringa 6 ku 8 yagamba nti agenda teekawo initiate ey'okuwa abaana ab'obuwala endoobe za bwereere. Endoobe mu Luganda y'endoobe wabula mu Luzungu gye tuyita sanitary pad. Sanitary pad abakyala bakono muzimanyi bulungi nnyo. Kati mu Luganda gye bayita endoobe, mu Luzungu ye sanitary pad ezamu abakyala zemukozesa nga mugenzi mukyadde mu nsonga zammwe ez'abakyala. Kati baali batandise okuba abaana empiso musima bagema kansa omwagwa n'abaana n'omubuuza omwana omuto atannazza mukono mabega omugema kansa omwagwa n'abaana nga yatamutandise ddi.
naye abantu abakulu mu Uganda abakyala n'abaami gwe tobuuzangako ekigemesa abaana ab'obuwala bato kansa omwagwa n'abaana nga n'omwana tannazza mukono mabega kiki oba ogema ki siri musawo bino byonjogera mbyogera out of experience nkubuuza gwe Janet n'akabinja kamwe aka Minister of Health mugema abaana b'abandi kansa omwagwa bannabaana mumugema ku ddiru ki ng'omwana tannazza mukono mabega n'omugema kansa omwagwa n'abaana omugema ku ki mwenna batamanyi kuzza mukono mabega kankinyumira abantu bakitegeere nti omwana obuwala bw'aba tannagenda mu nsonga ze oba tannagenda mu menstruation period kiba kitegeeza tannatuuka mu myaka giza mukono mabega abasinga obunyumooza gukwata guzze no mabega mayimwe mabayi bulungi mwagala nyo no si guzza mabega ffe tukyogera Abaganda oluganda olutuufu omwana omuwala bw'agenda mu nsonga ze ng'avudde omwana omuwala yina kasita okugenda mu nsonga ez'abakyala aba akuze scientifically ne mu constitution aba tannakula kubanga akula emyaka 18 kati omwana yenna muwala kasita agenda n'atandika okugenda mu nsonga kubayita okuzza omukono emabega oluganda olutuufu ne kati Janet babadde nga bagema abaana kansa omwagwa n'abaana naye ng'ogema omwana atannazza mukono mabega oba omugema ki oba okujja ng'oyagala mutta ne bwabanga amaze okuzza omukono emabega omugema ku nsonga ki gy'omugema kansa omwagwa n'abaana nga ddi baamugemanga kati ekyo bwe nakikuba ne kiyiika mission neefa mu masomero omanyi kye baakoze baataddewo project yakugaba endoobe empya oba ze bayita plastic sanitary pads naye nga plastic sanitary pads ziringa akazindaalo mukamanyi mukulidde mu kibuga nga amata na migaati n'amasannyalaze kati mulina obuzibu kubiga ebimu byenjogera akazindaalo si microphone akazindaalo obuzindu twabukozesanga okuteeka amafuta mu stove ziri oyinza okukateekamu akazindaalo kaba kantu ka plastic nga kalinga ekikopo eno waggulu kati eno wansi gye kafundikira ne kabeerawo n'omuguukiriro oba omukutu omutono oguyingira mu kituli kiri ekya stove oba ekyekidomola ekyo tuyita akazindaalo kati abatakozesa nko ku stove ey'okupika ey'ekiwujjo ne stove eri yagundi ey'entambi oba atakozesa nko ku sitima kati temusobola bitegeera akazindaalo mukategedde bulungi nnyo nedda bwe twagulanga amafuta ku dduuka ogenda okugakupumira nga bagapimisa mu kawujjo bakawujjo nako mukamanyi akawujjo ke koola ku dduuka nga bakataddemu wansi ka kyuma ne basina amafuta onda agateeka agulu kazindaalo ne gayinga kateeka bayita akazindaalo kati omukyalo bwe namaze okkuba sisitimu eri ey'okugamba baana kansa omwagwa n'abaana ne bayeeyayo ekintu ekirala kye bayise bo bakituumye bakituumye rubber oba bakiyise rubber cup oba rubber cup tekyawukanako nakazindaalo kati mbu kino kye bawadde abaana ng'endoobe empya oba sanitary pads empya naye nga ketuyita akakutu ke bagamba nti kooteeka waggulu eri ku mumwa n'abaana akakuŋŋaanya ensonga zammwe kagenderera ddala ku mumwa n'abaana kyokka nga omukyalo no scientifically yerabidde Janet n'ababikoze nti omuntu wadde tomulaba nti omuntu avaamu omukka naye naturally omuntu aproducinga ebbugumu erisobola omusustaininga ne mu bunnyogovu omuntu aproducinga ebbugumu erisobola mukkiriza okutuyana navaamu entuuyo ekyo Katonda akyesigaliza omuntu kubanga gwe ngera kubuuza Janet omanyi lwaki omuntu avaamu omuliro oba avaamu ebbugumu n'abanga abuguma ekyo Katonda yakikola akimanyi bulungi buli muntu Katonda mukalangaire kati tosobola kuddira omuntu wa bulijjo
nga tokimanyi nti plastic takolagana boom, plastic takolagana heat, plastic takolagana heat. Kati ekifo ekiri sensitive mu mbeera z'abakyala kyekimu ku byo. Kati goba okola endoobe nga ya plastic n'oga omwana omuwala agiteekeyo omukyala agiteekeyo ng'okimanyi nti ebbugumu eriva mu kifo ekyekusifu eky'omukyala lisobola okumuleetera obukitegeeza nti omukyala ono bw'afulumya ebbugumu lino ng'akantu ako kamubaddemu okumala ennaku 3 ku 4 abalamu ennaku 7, kitegeeza nti agenda ku plastic yo ajja tandika okuva mu particles ezigenda okuleetera omwana oyo okutandika okufuna kansa ali related ng'ava ku kintu ekyo. Plastic takolagana bbugumu lyonna. Ng'oyagala okuma kye bayita ebbugumu, olabye ebikopo eby'ebbumba bye badesigninga ng'okiguze kyeru n'okiwamu kyayi nekikyusa ekifaananyi kye bayita ebbugumu. Wadde temperature y'ebbugumu bwa kyayi teryenkana lya bbugumu lya mubiri gwa mukyala, n'eri somehow somewhere nti lisobola okukozinga plastic oyo n'avaako bu particles ne bubeera mu mwana oyo ne muleetera okufuna kansa gw'otamanye. Kati mwaleese plastic sanitary pads zino intentionally kutta baana baffe. Atanazitegerako ze zino wano wammanga. Muzira bulungi nnyo zeezo. Kati eyo sanitary pad abakawumentale gye ba-initiatings kana akantu ke kagenda eri waggulu okuŋŋaanya ensonga z'abakyala. Okala bulungi nnyo. Kati kano bookataddeyo eno mu mubiri gw'omukyala kiba kitegeeza nti kagenda kuvaamu ekintu ekirala ekigenda okuleetera omwana oyo buki omwana oyo. Bino byonna byakwewunda by'abaana abantu kukendeeza na kuzaala kw'abaana baffe. Kati Janet kankusomese nawe omuzadde. Buli loddira ekintu kya plastic n'okiteeka mu mubiri gw'omuntu ne kifuna ebbugumu, ebbugumu lireeta okutuyana. Okutuyana kuli kuzaala obuwuka ng'oggyeko kansa lireeteririza esobola okuveera kantu kano. Ebbugumu liri bwe liva ku plastic olinga lyegasse n'omubiri litandika okugeneratinga obuwuka bwe tuyita bujjamuzi obusobola okuvaamu ate ekintu ekirala eky'obulabe, kubanga ono plastic ndowooza ali mixed with rubber. Kitegeeza nti ebbugumu liri bwe linaayitirira mu plastic ono ne lyegatta omukyala aba akakosezaako essaawa 6 olunaku, kitegeeza nti kasobola okuzaala ate obuwuka obulala obusobola okuvaamu ekintu ekirala. Kati ne lyegatta ne plastic particles ziri ebbugumu lifuusemu lizadde obuwuka buno bwegasse kwoli kansa. Abaana baffe bamugenda baleka. Siri musawo wabula bino bye mbagambye musawo ajja biggamba nti tumbi byeyogedde bituufu. Mumulowooza nti omusawo yalina okukomentinga ku bintu emu. Ebintu emu tubimanyi ng'ebintu emu tubisomyeko tubiinako idea. Ompulya bulungi nnyo, tubisomyeko tubiinako idea. Kati bwe nkugamba nti ekyo ekintu kye mwaleese kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abaana, buli musawo yenna mutandike mwenno temuddamu kuga bintu bino bya kisiru. Omuzadde kwata omwana omugulire endoobe entuufu ezimanyikiddwa katale ez'omulembe. Kaabire taata w'abaana kwata ssente ogulire omwana tolumuno kasasiro muveeko. Omwami ono yaleese information eno kanzibazannyire mugiwulire bulungi nnyo, then nze nange video ntandike video yange ayogeremu amagamaga. Bannakyukakyuka mwenna obubaka buno njagala bugende eri ku buli muzadde. Ebigambo ebiri ku lupapula luno nga mubiraba. Zino gavumenti zekiti ze yaleetedde abaana baffe okukozesanga paadi. Lowooza mubiraba bulungi era ne bateekako n'endagiriro nti abaana bazikozesenga paadi era ne babawa n'enkozesa gye baba bakozesa. Naye neewuunyiza mu bulamu bwange zijjira mu kantu bwe kati
bwe kati bwe kabeera era omwana wo ayinza okuba bamuwadde kiti bweti kano ke kasawo akajjiramu kiti ezo ze baabawadde nti basobola ozzeyambisa nga paadi bwe zityo bwe ziri n'ekisinze okuneewuunyisa kiri kimu kumanya gavumenti yaffe erina omutima omubi eno kino kyebawadde omwana akozese nga paadi naye eno plastic labba era ne bamugamba nti kano akateeka ku mumwa gwannabaana ne bamugamba naye alina kukajjayo mpola kuba ayinza okukosa nabaana. First of all kyensoose okulabamu abaana baffe babeera bakyali bato nga singa akozesa pulasitiiki eno emuleetera omwana oyo okwonooneka ng'ate abadde akyali muto. Okuva edda nedda twakozesanga ndoobe. Bwe njogera ku ndoobe abantu abakulu mubeera mu bimanyi. Ne bavaawo ne baleeta bipaadi bye baaleeta olwaleero abaana baffe be bakozesa. Olwaleero baleese pulasitiiki nga bamugamba ateeke kano ku mumwa gwa nnabaana, bw'akasonseka ku mumwa gwa nnabaana omusaayi ogwo gubeere nga gujja muno. Naye kino ekintu kigazi kyagenda okwiteekayo. Kitegeeza kireetera omwana oyo oluusi okwonooneka ng'abadde akyali mu mbeera mbi. Bw'anaakateekayo singa afuna obuzibu ani agenda okubeera asalira. Kyova olaba nti tukyafuna endwadde nnyingi. Olwaleero bw'otunuulira abaana abawala be basinze okufuna kansa wa nnabaana. Muzeyi toyomba tonnyonnyola mu sisitimu ya Sera Cow and Educated Cow. Bino byonna byali mu sisitimu yaabwe. Ekituufu kiri nti bw'okwata omwana omuto n'omuwenda oba eno oba eno gye bayita rubber sanitary pad n'agyeteekamu ku sayizi yayo nga bweri, kiba kitegeeza automatically omwana aloozinze virginity ye, embuzi ye egenze. Kansubira nti ebimu ku bye mwagala si kwe kuba nti abaana bonna bagenda tuuka mu myaka gyabwe 18 ng'embuzi zagenda dda, endobe za Janet ezajja ng'ebirusa akyenge ng'endobe zitutte embuzi z'abaana. Si kye kigendera kyammwe? If I'm not mistaken, si kye kimu ku kigendera kyammwe? Ekitiibwa ky'omukyala yenna kwe kuwayira oba kwe kumuwasa ng'alina embuzi ye. Kati kansubye nti ekigendera kyammwe si kyakuba nti abaana bonna mu Buganda ne mu Uganda yonna baveeko embuzi nga tebannawuza nadde emyaka 16 nga embuzi tebagibaggyeko naturally, wabula zino rubber pads zammwe zitutte embuzi z'abaana baffe. Wano sirabwase kumani mumwagala nnyo ebyonoonese. Tuli mu serious business. Tutaasa baana babuwala. Bw'ogamba nti akantu kano okasindika mpaka ku nnabaana n'okateeka ku nnabaana, kitegeeza nti embuzi y'omwana eba egenze mmane yani mmye omwana batakyalina mbuzi. Kati mwagala tugamba abaana batannazza mukono mabega n'abaziza omukono emabega batuuke okubanga bonna tekuli n'omu asobola kusustaininga mbuzi ye nga mugitwadde mu bintu biri by'ekisiru. So, kansubira nti ekyo si kye kigendera kyammwe ng'oggyako kiri eky'okubasiiga kansa n'okufuna ebirwadde mu ngeri, wabula ekigendera kyammwe ekyakuba nti abaana baffe bonna countrywide ku myaka egitannawera 16 nga tebannaza na mukono babe ng'embuzi zaabwe zonna zigenze.
kubanga kansa nabaana tali kungulu wano nabaana ali munda kati wosindikira akantu ako nekakutuuka ku naba kitegeeza omwana embuzi ye egenze mulina ebigendo byammwe bingi naye sitaani alina effujjo ku ndowooza yange nganze omuntu ndowooza ng'oggyeko kiri ekyokulwaza abaana kansa n'endwadde endala ekigendwa kyamwe kyakumakinga sure okufuba okulanga abaana mu Uganda tekubasigaza mbuzi ng'ekitiibwa kyammwe mukisse mwekyemwagala bwe kibanga si kyekyo kubanga bwe kimanyi nti mubuwangwa baddugavu omwana yenna ng'aliko embuzi aba priceless abanga mmotoka mpya nga tennava ku kaveera emmotoka gy'oguze mu bondi z'e Kampala ng'eva Japan eba second hand emmotoka eva mu factory direct ngeri ku zero mileage kati mumwagala mmotoka zijjako zero mileage muzitunde nga zonna zaggwako bavuze buvuzi kati abaana bafu ng'omwana omuto yakula dda nga tamanyi nti akuze. That is your mission. Janet, scientifically nawe okimanyi bulungi nnyo nti omwana omuwala yenna kasita atandika okutaganjula ekibbo kye wadde yakyetaganjulidde olwedde aba amaze okwenjako embuzi kati gwe omuwadde plastic pads yetaganjula yekka aveeko embuzi mwedoza kyekigendera kyamwe osigenda kulwawo. Ebigabye muwulidde byange bivunaanyizibwako ngezezzaako bibikka nga bwe ntera okukola anaaba bikyusizza nga bw'obyagala oli wa ddembe naye tolireetinga ku byenjogedde ebigambo mbyambaza ebyange. Awo nfundikidde nakiro kankiddemu nakyo kigenda eri abasajja. Temwatwala budde kwebuuza abaatuleetera okukomolwa ekigendwa kyabwe kyali ki? Lwaki buli project ejjanga yabwereere temusooka gyebuuzaako lwaki project eneze? Ekigendwa ky'okukomola abasajja mu bali bagamba mbere bayonjo waliwo omusajja atanaaba. Ekigendwa ky'okukomola kwali kubakomola babagamba nti musobola kufuna sirimu mubeera ne chances zitono butafuna sirimu. Yes, bwe bakigamba okyula nti kituufu nerindako nkikunnyonnyola dakiika 2 kituufu naye togezanga mu bulamu bwo ne weegatta n'omuntu ng'okimanyi nti mulonde wa sirimu wadde bakusaze oli mukomole. Nkiddamu tebakusiruwaza n'olunaku n'olumu kugamba nti bwe bakukomola obeera ne chances ntono ez'okufuna sirimu. Ngali n'ekikuta bwamufuna naawe omukomole bw'omufuna oba nga tuweegendereza. 1 bakuwa eddagala lyabwerere likuwonya naye eddagala nnyoko yalikola kitaawo yalikola oba kiki ogenda okumala okukusala bakuwadde eddagala olimire ng'eyali adduka kilometers 5 odduka emu n'ekitundu wookoma ojja genda okwekebeza ejje bujjawo katono nga tokyasobola dde okuvugako akagali wadde ekitundu kya kilomita ekyo nakyo tumukimanyi. Era ebintu bikendeeza obungi bw'amazzi agazaala ag'abasajja nabyo mukimanyi eddaga temukimanyi kigendera kya bintu ekintu kyonna nga kyabwerere nga kijjidde mu bintu byabyabulamu kyegendereze nnyo basajja mmwe. Ng'oggyeko okukomola kw'abasiraamu kwemmanyiko okw'omumizikiti n'okw'abasajja bali abamasaaba okw'embalu okwo tekulina buzibu. Naye kuno okwa Minister of Health simegera bakusalire bwerere sime bakuwa eddagala bakujjanjabe nnyoko ye nannyini eddwaliro lye bakiteyo yananyidwa bakwebazaaki. Nkiddamu nga nfundikira tebakukomolanga nolowooza nti ogendagenda weka n'omukazi wa siriimu mbukubanga bakukomere ojja mufuna ofe ate kati n'eddagala baaliggyewo mwegendereze ebyobwereere awo tuvuddewo. Kati katugende kuddamulya ne gurupu ye. 1 ndi wano otegeeza eggwanga n'obategeeza bwe nti bino kambisome mu luzungu mbale mbize mu luganda. Ekitongole kyaddamulira ekyabatujju ekya JAT tekiina wonna mu Uganda kebeere mu ssemateeka wa poliisi oba owa Uganda People's Defence Force mukawaayiro konna wekiri. Ekitongole kino kiriwo mu bumenyi bw'amateeka yensonga lwaki buli muntu yenna akyepena. Ekyo kyogedde mu Luganda kakidde mu Luzungu. JAT is not anywhere in Uganda Police Act or UPDF Act. It is totally illegal
That's why everyone is dodging JAT. Ekitongole kya Christopher Damulya Mariamungu ekya JAT kiriwo mu bumenyi bw'amateeka. Ebiwandiika ebifuga polisi ya Uganda ne bifuga UPDF amateeka ekitongole kya JAT tekiriwo kiri mu bumenyi bw'amateeka. Omugenzi yali MP we Makingi Katonda guyawumuza yakugambye nti omuntu ye naba nga tali ku official uniform era nga takulaze manya oyo mutujju mukube nange kye kugamba tugenze mu maaso. Mwenna muzze yakatamebega mujjukira Kiboko Squad eyaba crime preventers UC brigade Karangala action plan anda Kakoza Mutare all Mariamungu groups scare off the public, create panic fear to general public to stop them from protest vote or vote rigging nchidam. Muzeyo kakatambi Museveni bintu bitandise leero yabikola mu regime ziri ezitali za Kyagulanyi nga tewali social media mu mwaka abakabira ba fetubaddewo. Waliwo Kiboko Squad, waliwo crime preventers, waliwo youth brigade, Karangala action plan eyali yakakoza Mutale. Ne ya Mariamungu ene yagge Mariamungu gyakoze kati yonna ya kuteekawo kutya nga twolekedde okulonda wonna okubadde kubanga wakuba kati kikyuseemu abaana bagezi. Muwulidde bulungi nnyo kati mwabakabiraba mubirabye leero kubanga ffe tuzza obbyogerako bino. Olw'okuba nti ebitongole bivunaanyizibwa ku kukuuma emirembe gy'abantu mu nsi yonna biri mu kutuna n'okulaba, y'ensonga lwaki kiwaliriza Thomas Tayebo omumyuka speaker okuvayo kuwa omwaganyi buli MP okwogera ku bitundu ebyo kubanga bimenya amateeka. Kati kando okuviire ku ntono bamulimanya kye mulimba. Wetwogerera olwa mu kitongole kya police Uganda Police mulimu okulya n'okukomba essuwani n'okweyawulamu ku mukulu Christopher Damulya ne mbitongole omuli Iso Semwai saako ne mba NRM. Gobadde okimanyi nti Museveni ne banne bagezezaako okusindika bakaba NRM ba MP bagende ku buli TV ne radio nga bagezaako okusiiga agaziko ku bizibu bya Damulya bakoze bagaye Museveni tetusobola. Lwaki batya kyetuyita profiling, batya kyetuyita kyobola banagambye mukyala Rosemary Seninde sigala gyosigala toddamu mwine mupandikira message mwamulabe nga yogere wantu wona bwaba yogedde wantu na mungambe saazi no mwambule mwaze mukula ku Rosemary Seninde bwaba ina kyeyogedde mu nyambe mu kintu wano mu inbox nseko data kati bwaba yakyogedde mu ngamba kuba nadde mbasuubiza na statement njinakoza bambuuza ne lumbuye omukyalo wamuna gwembuulirawo yakoze ku statement endala wonna nze nkubuulire kye nabirabira ne bwembimanyi nkubuulire buli kimu naye najja kutegeera lwaki embwa teseka ebogola bwogozi alina statement ajja yakoze mumbuulire awo bwe mba mugina video nzisaako data esaazi ku ssimu ene mugiteeka ku mugimpe mwambule tanaddamu okay otumulese tumuvuddeko bw'aba ayagala okumanya lwaki teyakyalira nsiko nabyo mbirina wano bulungi nnyo eyo mbiterese namuwonize mwanze sirumba muntu mirundi ebiri kuwa warning shot ebidda kugomanya no nebaza addemu ayogere wantu wonna na kino kankole statement eno bwomanyi ng'oli mu gavumenti ya NRM oli mukulembeze wenna oli mu NRM tulina profile zammwe zonna ez'obikolobero obwenzi obubbi obutemu na buli kimu tukirina wano tukwatako bukwasi nti ani yavudde nti gundi nga tugamba kale tuweemu essaawa eziki nga tukebera mu file zammwe nga tujjayo kyova olaba bwe bagambye bave badefendinga Damulya aba NRM ba MP bagambye mutuleke ne bagamba minisita bagamba mutuleke tetugenda gende ku defendinga poliisi yagambye ntai tetusobola UPDF kulimba gye yageze naza baaki bakoze kulimba gye kati waliwo division mu poliisi waliwo division mu CMI mu SFC ne mu ISO ne mu government yennyini. Museveni yagezaako okuforcinga abantu baji badifendinge bamaga tuleke totuleetera buzibu kubanga constitutional jati teriiwo neddamulira ali mu bumenyi bw'amateeka mu poliisi kati kaka video katandise wano mulina mu mateeki mu kibategeeza olwaleero mbale mwina kye mutamanyi kibategeeza olwaleero okuva n'olwaleero ngenda kuza omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka 2023
25 sorry okuva ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 Inspector General of Police Abasi Byakagaba si afuga police ekyo kifaananyi kiri mu ddiiro naye nga nnyini kyo mu nju atambula kiyo ekiteeka ali ku mmeeza poliisi ya Uganda yonna ekulibwa Frank Tumwesigwa n'oyo musajja Christopher Damulira ne gw'olya gwe bayitanga CI bonna b'olya ba CI gwonna gw'olya ku district level nga bamuyita CI be bakulira poliisi ya Uganda oyo CI asobola n'okugoba Christopher asobola n'okugoba gundi asobola n'okugoba Abasi Byakagaba Damulira asobola n'okugoba Abasi Byakagaba namugamba don't talk your nonsense here I don't get orders from you nkiddamu alright ziri musanvu idako mmala okulaba mayina nange windows zange olumu agenda n'apakuka yes ennaku z'omwezi 7 munansonyiwa ennaku z'omwezi ziri 7 ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omukubiri omwaka 2025 gwe bayita CI bayita ba crime intelligence officers w'amaanyi mu police asinga Inspector General of Police Christopher Damulira asinga Inspector General of Police amaanyi n'oyo Frank Mwesigwa naye asinga Inspector General of Police amaanyi era tebalipotinga we tabawana orders he doesn't instruct those goons they get instructions from Museveni from Muhoozi and James Birungi so temusuubirayo nti Inspector General of Police agenda kujja yakodeming ebikola byaki by'ababoosi be nabagamba nti mu system ya Sarah County Educated Cow eya cow mentality junior wo abayina more powers than gwe yeyita senior gochimanti permanent secretaries of ministries bebafuga ministry yonna gobadde okimanyi nti permanent secretary mu ministries no bebafuga ba minister obadde okimanyi nti mu magye eriyo abaana abali ku madala ga wansi nga badumira ba generals gobadde okimanyi nti bano Badamulira ba Frank Mwesigwa bano abali mu police bebawa ebiragiro bawa Inspector General of Police yensonga tasobola kuvaayo n'ayogera kati mukitegedde olwaleero balina amaanyi mangi nnyo n'okusinga mukama waabwe kubanga mukama waabwe taliiwo yensonga lwaki Lusooka ajja n'atemereza bw'ati Lusooka najja n'atemereza nga magga agenda okukwata akenyanja bw'ati najja n'aliba kati olwaleero abantu abanupu batambudde nga tebalina lukusa ate nga mu mateeka ga poliisi tulina akuuma abantu n'ebyabwe kati abyokwerinda gwe mulimu gwabwe gumanyikiddwa akati tebaayo muntu yenna akubuzaabuza ffe poliisi tukwata amateeka n'ebiragiro kati nganze omwogezi wa poliisi Kitumba Lushoke njala batege nga batemereza bw'ati alinganga magga nze nganze omwogezi wa poliisi poliisi ajja kukola buli ekisoboka temujja kwekalakaasa tumanyi muli bayaaye era ffe tulina obuyinza kati tulabayo omuntu yenna yekalakaasa nze ayogedde nze omwogezi wa poliisi Kitumba Lushoke uyikwatu bwabeera kati kubanga ye kennyini ayogera mu kabi bandibadde takola kitayogera kati ye gavumenti naye ate bwe tudda mu rigimu ya Kosoocola twalinawo ne museeke wange muganda wange Enanga Fred Enanga ng'atuula bulungi bw'ati n'ateeka kwa simayiro kawanvu bwe kati nerituula bannamawulire muteredde mujjembe w'amawulire tugende budde bugenze tuli ku time bannayuganda mwenna nze Fred Enanga kati nga mwalaba ebintu ebyo ebadde bitambula ku social media awo kyannako nnyo abakuumaddebe baffe bagezezaako nnyo okutegeezaaho Honorable Kyagulanyi nti taba mweraliikirivu nnyo emunyenye eyo oba bagiyita munyenye ki obwo mwalabye seed loan zaffe ezo munyenye zaadde zigezaako nnyo okumulisewe so teyeraliikirira tewaliwo kintu kyonna kyefaananyiriza drone oba ennyonyi zaadde munyenye so Honorable Kyagulanyi twagala kutegeeza munnange teweraliikirira ffe we tuli essaawa zonna naawe bagamba nti babakubye emiggo badde badduka ne batomera emiggo n'emiggo ne gibatomera so tewali nnyo kyamaanyi kiri awo naye byonna byonna ebyogeddwa ebitongole ebirala tukoleramu nga poliisi
okubanga tukuuma abantu n'emirembe okuuma abantu kale n'olw'ensonga eyo abaaseno batumiddeko mwena tusinkane gye tuliira emito gy'ebyennyanja nze Fred Enanga mbaagala nnyo kulwa Uganda Police Enanga ng'ajja n'ayogera ebyekiyaaye ebyobulimba naye nga gwabigambye oli happy togenda kunyiiga naye bano abasajja gye n'atemerekeza bwati n'atandika that's the difference between Enanga n'ono Lushoke so kati byebizibu tulina mu Uganda ye Enanga yali professional lawyer nga yasoma public communication or public relations era ne gyali mu Interpol musajja wattu naye yennyini public Enanga muze Enanga muze Enanga yatuyimba nga tuga oyo Enanga twammanyiira mukitege nga tu Enanga tumanyidde ajja n'akulimba bulungi noga yoyo Enanga affe kale katusigale nga yoyo nasigala naye ono Lushoka gyanatemeza bwati n'alyoka ayogera nga yeekangabilizanga akabwa akawete koona n'atandika n'amalirizanga ate kati nabadde nnimbyemu kati iyo polisi gye tuli out of ewo kati mbategezezaako nti wabaddewo okulya n'okukombesa wantu saagala museka ki tulimbya nnaku museka munanemesa ne vidiyo yange nammwe tuli mu serious business museka katugende kale bwe babadde mu meeting ezo buli muntu atasobola ku defendinga musajja bikolobero yakola kati omukulu ono bwe twaze ne tumala okumwabya okumulaga ebikolobero bina biki kye yakoze mu busiru bwe Mariamu Christopher Damulira nagamba b'okukyalo be nti omusajja oyo awamba abantu buli omu ng'adawutinga era n'abawa ssente boogere ebigambo bayogedde bwe tutavudde ntwabya oyo musajja gwe bayita Fred Sekyondwa ne chairman ne tubaabya kye baakoze baakirozezaako Christopher Damulira Mariamu yasindise drone ne police ne bigenda ku byalo gye bazaala na buli kimu kye twayagya Damulira n'asindika police ng'akolaga ne Sekyondwa Fred ne bawamba abaana n'abantu abakulu tekyamumadde n'awamba ne baganda be babiri ng'alowooza nti bafulumya information kati ebyalo byonna byategedde nti Lumbuye n'abaana b'enkyuka tukebogera byonna bitufa omusajja awamba omanye amaaso g'abaganda gali mu ngalo bamala kulaba kana ebyalo byonna byategedde nti Mariamu kituufu musajja muwambi kubanga yabadde mu panic kati Mariamu ojja kutegera lwaki abantu basobola ku profile nakugambye nti abaana bo gye bali mu South Africa nakubuuliddeyo era buli omu yatidde naye genda mpola ebintu by'okuwamba abaana ng'okozesa abaana bajjaati abaggeto bonna twatandise oba profilinga n'okumanya biki bakola kati gwe wagenze ku kyalo kyo gye bakuzala ku byalo bibiri n'otandika okuwamba ng'abaana batwala ku Gombe police station n'obatulugunya kati wagenze okulanga tekikumalidde kati obatwala Kasangati bino byonna ensi njagala ebitegeere naye ekikulu kyekino wano bannansi bawangalira ku byalo gye badde bakuzala gye badde tebakumanye baategedde ate batemu banno omuliro oyo Fred Sekyondwa chairman ye yasirise teyazzemu kuleekaano yasiise kubanga abatamanyi nti eriyo abamumanyi nti yabba eggaali okusooka okujja ku chairman yasiikidde alinga omulongoosi katono Fred Sekyondwa owa NRM ng'akolaga n'Eddamulira be banoonya buli muntu yenna ali ku kyalo okujja omukwata babuuze nti lwaki mwawadde information ne banoonya omuntu yawadde information banamufuna yatuse n'okukwata abaganda babiri okuli babayita Semu omuto ne Semu omukulu Semu omuto abeera mutabani wa Semu abeera mutabani wa Damulira ne Semu omukulu ye muganda wa Damulira ennyini gwe yeekwatira mutwala ku poliisi n'abasiba ng'alooza bawaddeyo information kati awali okulya n'okukombeswa naye ekizibu kiri luddawa ekizibu kiri wano bwe bamaze okutegera nti Damulira ekitufu awamba abantu ebyalo byonna byategedde kati ate yali ku paniki n'okusinga ffe kubanga information eflowinga bulungi nnyo Damulira muwambi w'abantu era abantu baategedde naye nga munjagala sooka bategeeza mwena aba South Africa abali tebanategeera mujjukira omwami eyali omuwagizi wa National Platform mu ggwanga lya South Africa eyafa gwe bayita Dr. Kibuuka Dr. Kibuuka yaffe South Africa mumanyi abali mu lukwo olumutta yali
yali Mariamu Christopher Damulya. Kwa Christopher Damulya before nga tanajja yasoka nagenda ka South Africa okusomesa mu Pretoria University nga lekichala nasigaza yama amagulu genga akola buli kimu submission yatta Dr. Kiwuka oyo yafuwa National Platform yali omukulu ennyo era omwami oyo Damulya Mariamu yali mission etta Dr. Kiwuka yafe South Africa kati yawo omusajja oyo yaloza tutumanyi ate nga n'abaana bali South Africa n'abuli bali Potchefstroom province jaje bali abaana be wa doctor gwe nabagambye aina kliniki yetategera te abantu n'abalamwe bali mu Kampala tukyabanoonyereza ko n'abalabya fulumya bula tukyabanoonyerezaako naye mukulu ojja kitegeera nti ensi weeri nfunda abaana babandi bonna be wakutte tekuli n'omu njagala soka bategeeza tuyina intelligence ate no intelligence yaffe tugiteekamu wadde ne ssente eri naturally grown due to the pain gye mutadde ku bannayuganda. It's very easy someone okwe-investinga mu senagenda akola investigations ezize n'aziteeka ku board nga tewali amuwadde ssente. Ffe tetulinga gwadde bakifeesi nobakulyetinga bakulwane entalo n'okutta abantu no. Ffe yaffe intelligence eri naturally inborn ku lw'eggwanga lyaffe. Na kino kyewawoninga buli ali mu government. We can access your families. We can access you as an individuals. Mu hotel gye mbeera, mu massage, mu restaurant gye mulira, we can access you. But tetuli mu kifaananyi kyammwe era tetwagala kyesembereza. But go slow. Bwe muna atuforcinga okujja mu kifaananyi mutwetweyaga tubabeeremu nga mutonga mukyagala. We can do that. Mubeera mu restaurant, mubeera mu maloji, mubeera mu massage, mubeera mu mabaala 24/7 emotoka zammwe gye muzipakinga tumanyiyo gye muzikola bwe bagirlfriend ba mu side dish yonna tumanyiyo. We can access your kids in masomero gye mbateeka kubanga we have access, we have families, we have relatives, tulina ne intelligence ega nti omwana wa gundi asomera mu ssomero gundi. But tetunnatuuka waawo Museveni kera okuwamba abaana b'abantu. Mariamu Christopher Damulya okubamba abaana James birungi mikwano gyo baganda bo bonna tubalina wano bifaanyi tunayagala bita naye mulekerawo okuwamba abaana baffe. Emmotoka ze mwagula zitwala abaana babe ku masomero tuzimanyi ssaawa meka weyitira bamujjo ssaawa meka atuuka ssaawa mmeka ne ku ssomero kwennyini tusobola omukolerako ekikyamu. But tetunnatuukayo eyo. Tetunnatuukayo. Nomwagala okugjamu empale nga temugenda kufuka. Ekyo nakyo tukimanyi bulungi nnyo. Munywa omwenge n'amacupa ne mugameketa. Ekyo nakyo tukimanyi bulungi nnyo. Mukwana mulinga abaana bako. Ekyo nakyo tukimanyi bulungi nnyo. Ne gye mugula engoye tumanyiyo. Nezivaana ettaka amaduuka ge mutumira tumanyiyo. Buli kimu tukimanyi. Just tetunnatuuka ku level ebakolako bulabi kuba tetwagala bakolako. Tetwagala kwefaanyiza kifaananyi kyammwe kye muliko. Wabula kuno okubalabula. Tusobola okukola obutujju ne si kye kifaananyi kye tulimu. Tusobola okutta ne si ekifaananyi kye tulimu. Bageto youth bonna tubamanyi we bali ne tusobola bafunako access ntubatuusaako bule si kye kifaananyi kye tulimu. We can easily access information ebakwata mwenna ebamanyi nga tubamanyi bulungi nnyo. But that's not the way how we behave. Muntu forcinga buforcinzi. Eri abantu bamwalemesa obulamu ne bafuluma nga mwalimu okola nabo bali mu diaspora. Diaspora doesn't mean USA, Canada, UK oba Europe. No. Diaspora means nali Sudan akumanyi, ali Congo akumanyi, ali Kenya akumanyi, nali mu Uganda yekukumya akumanyi. They have access to internet. They have access in WhatsApp groups. Basobola okuspreading information at any given time n'agigaba. Naffe abantu bamanyamu nga nkumanyi ku ngalo nkuleka bulesi, tubaleka bulesi. Gye mugula amaddagala we can access records tubamanyi. Naye
ekyo si kyekikulu. Njagala otegeeza Christopher Damula tumanyi bingi nnyo, lekera okuwamba abaana, tukyanoonya abaana bo nawe konyini omuntu twatandise okutambulirako tukumanyi tusobola okujja. Njala kukola mu point of correction. Bwe nali nkola video bayali yakulwa kunnakulwa kubiri, waliwo omwami gwe nabagamba nali ndowooza akola ku New Vision, yali nedda mudoyo. Takola ku New Vision, wabula RDC we Nansana. Wabula abeera nnyo ku TV ya Bukedde ne ku NBS ng'akola propaganda ne blackmail ku national platform. So si mukozi wa New Vision, njagadde nkolemu clarification katono. Oyo gundi we Nansana oyo RDC wa Museveni we Nansana. Wabula omwami y'omu ku ba high profile criminals organizing gangs ezimenya okubba okutemula abantu b'omu Kampala mukono wa Kiso. Oyo omusajja gumulaba alina omutogo mulinga ng'ogw'enseeni nene nogundi akulunkalu. Oyo mvubuka ekifaananyi kye kankibalage wano bana kitaddemu wano omwaka ivu katono nnyo 1 minute. Mwagala masimu nejjukira program etu atugidedicate nze kuki ku North ekifaananyi kitadde luddawa simechaze mwena basi nje kiba postingira kati ono ye mwami ndinako wano mumanyi bulungi nnyo Guy mmanyi bulungi nnyo oyo abeera ku TV. Nze nali engeri gy'abeera nnyo ku Bukedde TV nali mmanyi nti mukozi wa ku Bukedde no si mukozi just RDC kubanga kati njagala kulagako bulazi mukulu James Birungi nkulageko tuba profiling okuva ku kimu mpaka ku kisemba family za moto zimanyi bulungi nnyo giraba James Birungi family za moto zimanyi bulungi nnyo kamalo kulagako bulazi family za moto zimanyi bulungi nnyo zonna bano wona James Birungi bamanyi bano bono bamanyi singa nakutandikako bw'otalekera okuwaba bantu bano bonna mikwano gyo balerative bo oyo ndi ku family James Birungi ne balerative be bano bonna tubalina in archive tubalina kankulageko oyinza okulowooza nti byenkulagako nti gwe toliimu James Birungi uyo moli bano bonna tubamanyi bulungi oyo sigwe James Birungi oyinza okwewakana gwe oyo si James Birungi oyinza okuwa bonna abantu bamwe tubamanyi bulungi on fingertips tubamanyi bulungi nnyo we can access them anytime anywhere katoli mu office olazza okubagana amatama bonna tubalinako access information tugina location awa buli mwe bali tubalinako information musimwa mufanagana mulingange kondomu zangabo tubalinako access muna mufanaga mulinga kondomu zangabo tubalinako access ne mbuto zizo zimunene zingaleka entomo za kasasiro tubalinako access buli kimu lwakuba tubaleka bulesi anjo balaba bano mukufanaga na kondomu zangabo zibasinga buveera tubalinako access buli kimu lwakuba tubaleka bulesi mwenna oba mukwano gobalira tubalina ku ngalo tubaleka bulesi oba mukwano tubalinako access ku buli kimu tubaleka bulesi ketubagate tunatuuka waawo ne bwe tunatutuuse waawo mujja tegeera bano ba ghetto youth bano kati ono Balaam mula bulungi nnyo ng'alina oli omuvuka gwe banabagambye wolofu kati tukyali mu gurupu yaddamulira mwenna mwali mwebuuza ani yaliisa Kakono Empitambi ganga eyaliisa Kakono Empitambi ye ganga ya wolofu jukira omu ku muganda wono wolofu yavuga Sezike Gravity omutujju kali kyali kyangu nnyo Gravity okukwata muganda wa wolofu n'amugamba mukwate muvuko mulise Empitambi so gurupu yono wolofu kubanga no wolofu balongo Katone waswa bali Katone waswa wabula woyawulya wolofu ayina tatu ku mukono gwo ogwa kkono ayina tatu okumawula ku muganda we ate wolofu mutono nnyo
ku muganda we kati group yaliisa Kakono empitambi yamukwate muliisa B eyo si story sisi yali fake news mukitegedde bulungi nnyo si fake news Kakono ebitufu bamuliisa empitambi bamuliisa ebyayi yo group ya Wolofu ne muganda we avuga Gravity Omutuju bakwata Kakono bamuliisa empitambi so city yali film mukitegedde bulungi katubaga ebintu bino mulooza nti byaki byakuseka family ya Balamu okuginoonya si nyangu nnyo kuba Balamu tukyamunoonyerezaako ekituufu yaani kubanga naye akyatulemeseza okukola ki akyatulemeseza okufuna obulungi kubanga aliwo ebintu tukyanoneza ebintu ebimu bitakyakwatagana ku musajja oyo Balamu Balugahale. Alright, kati awo tuvuddewo katugende ku nsongera katuddeyo kere mu kabox katono kubanga tunda okugendako mu Northern Uganda mugenda kutya nga omusana Nademba wadde obudde butono nnyo nga n'ebintu bingi ebyokukolako. Wait a minute. Kati nsaba mungambire ku mutegeeza president ne council nalukola mwogeza Dembe Bile Drago eno information egenda uwe then tulokente esimu zilize nabagambye ebbiri mulebe mu Northern Uganda bino bibigenda okubeerawo mu Kawempe by election Kawempe North mulirize bulungi nnyo nga bwe twabaza okulabisa Electoral Commission ne Samuel Wakama kati bino bye biri mu ndamu NRM ne mu bitongole byokwende bagenda okuteeka omuwulize bulungi nnyo. National Reverse Movement wa National Reverse Movement n'ekitongole ekibbi ky'obululu Uganda Electoral Commission bategese ebintu bino wammanga already bataddewo dda polling stations 32 enfu ezitandala balonzi nga balonzi babayina bagenda kukola ebintu bigenda kubeera 5 n'ebira bengenda okwongerako wano wansi. Ekintu ekisooka bagenda kola kye bayita ballot staffing kwe kuddira obutiikinge ne watandika obuteeka amabox ago bagenda kikola kuba kiri ku plan yaabwe okubawanguza. Ekyokubiri bagenda kukyusa kye tuyita declaration forms bagenda zikyusa ekyo nakyo council nalukola mbere nga mukimanyi declaration forms bagenda zikyusa bagenda kera ku deployinga that nti bagenda kufuna intelligence kubanga jukira candidate yenna bwe yesimbawo ayina okumakinga sure nti ba polling agent bagenda okukuuma obululu. Electoral Commission eba yabategeddeko kati bwe banawa bagenda okuba polling agent bonna Electoral Commission egenda kusulanga ewadde intelligence ya Museveni ne Ganga Mafias ba polling agents bonna gye bagenda okubanga gye babeera ne gye basula. Kino kigenda kuwa omulimu ddamulira ne iso ne seemwayo kutandika okunoonya buli polling agent yenna wagenda okubanga yasuze either bamuwambe ekiro ekyo oba siki bajja muwambira wennyini mu kulonda nga kutandika ku makya bamuzeewo. Ekyo nakyo bakirina kuba bagenda kidnapping aba polling agents. Ekyo kiwedde ekyakusatu. Ekyokuna Mr. President wonna wooli buno bakanjala bukutuukeko antegeddeko ku mutimbagano ogambye tonaku lwenca olw'omukaaga ogenda kulabikako mu kuba kampeyini ku kampeyini za Nalukoola mu Kawempe North ogenda kuddayo naye embata za neti zino ezibika amagi agakkala ebbiri zigambye nti zigenda ku trackinga gy'ogenda okusula entambula yo na buli kimu bagezeeko kubulookinga obutatuuka ku kampeyini w'onoobulaze. Naye mbalayirira bagundi buli kyemukola kyonna making sure nti omusajja ono temumukoonako nkidda mu making sure nti kyemukola kyonna temukoona ku musajja ono. Lwaki wano ku mutimbagano kuno tujja okulangirira ekiddako nga neggulo tennakiranga tujja okulangirira ekiddako. Wayina abantu 27 ze mundu 27 guns ogamba tuli mbukadde 10 plus
nkiddamu waine mundu 27 n'abantu 27 nenga bali basukkamu tuli mukadde 10 plus sibo kiri kitwanguyira nnyo okubeera ne access ku bintu ebikozesebwa mu kujjako gavumenti n'amaanyi nga gwe boolowooza ekyo tekisobola naye tetunnatuukayo eyo sitwagala oyanguye okugendako ng'ogezako kwagala okutta Kyagulanyi so nga mu tracking nga mu block nga butagenda campaign ezo ne fujjo ne musuubira okukola please temukigezaako tugenze ku kyokuna nkubiriza omulango takungula mwenna abawagezi ba national platform n'abakulembeze mugezeeko nnyo okulaba nkiddamu nkubiriza mwenna abawagizi ba national platform n'abakulembeze nga ne council nalukoola mwoli nga nkyali mu Democratic Party enkadde eri so seeno eya Norbert Mawube twakolanga akakodyo kano kankabanyonyola nnyo mukategeere nalukoola kawandiike wano twayinanga akakodyo mbega nkubege nawe batuyiramu abantu abatubega aziwero ngenda basa mutuule mukola akakodyo keka musindika abantu nga tebasubira nti ba NRM bagende nga bade t-shirt bya NRM babere mu crucial meeting ne programu zabe zonna zibagenda okubeeramu bana abale mugendo sindikayo batandika okufuna information ba accessing information bagizeno bagibawe manyi bagenda okukola kino kano kakodyo mubalete mukama ife twakakolanga mu campus twagenda tusindikanga y'abantu babega ne batubiza information bagenda okukola ekyo batukimanyi kana kino kankyogera kubanzi bembyogera kate nga musiza Gracian mubbo bayinamu abantu baba batubega ne baza information ne plans zaffe naffe tukole ekintu kyekimu tusindike baganda funa bata mabade t-shirt bya NRM nga befudde nti basupporta nnyo baani ba either ono Luswa oba n'oli muwala wa muzukulu wa Bulengeeta tubasindikeyo nga mu crucial meetings zabeeramu deciding the mission zonna nga tuzinamu kubanga ffe tulina access ku intelligence ya Museveni bagenda okukola bino bitubagamba kati nakino namwe musindike y'abantu mu crucial meeting ezisalawo babenga bajjayo information gano gabuwa kubanga bino byembagamba biva mu intelligence yaabwe kati nange mbongereddeko bongereza kakodyo kamu nawe musindike abantu batamanyikiddwa publicly nti bamanyikiddwa nga naye ajja fuuka nga yasinga n'okkuba emmeeza n'okuwa amagezi ngina bwe kitakisa ku investingamu kasente akayinvestingamu n'agula trust nga nawe batugulamu trust kandi namwe kyemulina okukola tit for tat nga bekyasala kuba ng'oyo muntu mukuba onyumi mujjemu oluba mujjemu erinyo nawe kikubbengu nomujjamu oluba baga nti ekyo mwana gw'olumala ofuna information ng'ogizaa nawe batyo batukola abalako firimu zonna eza intelligence mbega asobola okuba mukamu oli n'amugjamu amannyo naye ng'agula trust eri bana baze byazzeemu kati ekyo nakyo mukikozese nga bwe babasizeemu abantu abajjamu information namwe mufune y'abantu ne mu crucial meeting ezisala buli kimu kyonna ffe mu intelligence tuyinamu era batubuli ebintu bino tujja tubagamba namwe kyemba mukola muzini nako ezisigaddeyo zonna ne mu electoral commission mukole ekintu kyekimu bwe muva ku byange mujja kugenda kuwangatto ekyo nakyo nkimaze nkibagambye kibadde kyakuna nti mumakinge sure nga bwe batubega naffe tubabege musobola osindika abaana nga bali mu ngoye za NRM oba nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga si bawagizi balwadde ompulidde bulungi nnyo basobole okubega buli kimu bakituddize ne kyebagenda okukola ne mu intelligence omuntu mukikola ekirala ngenda kusaba buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka mu Kampala strict ne mutava wala nnyo buli omu bambi nkusaba lwakiri osule ekawempe ku lunaku lw'okulonda osule ekawempe ku lunaku lw'okulonda naye provided toyambadde lugoye lumyufu engoye emmyufu ku lunaku lw'okulonda tuzirekeyo bulungi nnyo engoye emmyufu ku lunaku lw'okulonda tuzirekeyo bulungi nnyo buli wabeere mu ngoye za bulijjo nkusaba oba toli mulonzi naye ng'oli muwagizi oyagala enkyukakyuka amakubo gye bayisa obululu gye babbira yonna tuba tumanyiyo bulungi ngenda basaba mwenna abaagala emirembe musule ekawempe sawa zigenda okwera 12 nga maze okunabako obuyonjo ng'amaaso gatunula buli mu ku polling station ekyo mukitegedde bulungi nnyo
mugende mukuuma akalulu kannalukola mujjemu uniform za national platform buli omu agenda toyambala kintu kyonna kyefaananyiriza national platform please mubere mu nga muli ba mirembe nnyo temulwana temuyomba nno mukuuma kalulu ekyo mukiwudde bulungi nnyo ekyo nkimaze buli muntu yenna kana akakodi bagenda kukakozesa 1 bagambye tugenda ku making sure nti okulonda bwe kutuuka nti buli alonda gwe tugambadde wammwe obuvunaanyizibwa bwa constitution bwedde omaze okulonda kumanyoko muwulire bulungi baatesiza ne bagamba nti tetugenda kukkiriza muntu kulonda asigale ku polling station bwe bajja kubeera congested okubuzaabuza abalonzi mu buli amala okuno bagenda mugamba vaawo ddewo kati mukulu kyamaani w'electoral commission ne bannyammwe ne bakitammwe temulina lukusa lugaana muntu kulonda kalulu kenadde ebbali n'alinda babalira akalulu nkiddamu ladies and gentlemen tebakugamba nti bw'omala okulonda ddewo no bw'omala okulonda fuluma perimeters ze bataddeko ez'obuwuzi balondera ku polling station oyimirire babega wakawuzi bwoti ng'oyimiridde n'essimu yo bulungi nnyo weetegereze nnyo in fact tulina okubeera ne ttiimu